Alright, abali ku Uganda eyenkya, good morning, good afternoon, good evening. Wonna woolabira programu eno kitegeera muli bangi nnyo abali emitala w'amayanja mu diaspora, abali e Bungereza, abali mu America, abali e Canada, abali e German, abali e Stockholm, Sweden, abali emitala w'amayanja yonna mu continents gye muli China, mwebale kubeera nga mugoberera omukutu guno. Nate nkomyewo ne the silent ocean, yes. Musajja w'abantu, musajja wa struggle, Honorable David Lukyamzi Kalwanga, ye mubaka omulonde owa Busujju Kawunte, era nga yatukakasa butereevu nnyo nti 2026 era akomawo okubeera eddoboozi ly'abantu, the voice of reason, ate era agenda okubeera nga representative owa Busujju Kawunte munnakibiina ki National Unity Platform. Era nkomyewo nate twogere ku nsonga eziruma eggwanga. Tujja kutunuulira ku nsonga z'aba political prisoners. Kalulu we tugenda okukayingirira bangi nnyo abakyali mu makomera nga bayingira nayo nga n'akalulu ka 2021 tekannakubwa. Bangi nnyo abaakwatibwa e Kalangala wakati mu campaigns. Ne we twogerera olwaleero akulira security detail oba ebyokwerinda ne bodyguard wa president w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, Eddie Ssebuufu oba Eddie Mutwe, ali mu nkomyo we twogerera n'abalala nga Akireewo Kivumbi, Kanata Muhammad n'abalala bangi, John Bosco tetumanyi oba naye akyali nayo, n'ebirala bingi. Tujja bikwanaganya ku UPDF Amendment Act era ku draft gye ndasomyeko esukka miko 118 eraga nti gavumenti yeefuubiridde okubeera nga eddamu okubeera nga ekaliga bannansi aba bulijjo okuyita mu General Court Martial, yadde nga kooti ensukkulumu mu January w'omwaka guno yakirangirira lunye nti kimenya mateeka ba civilians okugenda mu kooti eyo ne bawozesebwa, era n'egenda bwetyo mu maaso n'ejungulula byonna ebyali bikolebwa mu General Court Martial. Naye kitwagala tumanye wakati mu kalulu gye tulaga ebigambo ebyogerwa High Command, mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ne kitaawe bye boogera bye baayogedde mu High Command ne Defense Council bitegeeza kye byoga nti they are not going to tolerate hooliganism mu byobufuzi, ebyokutiisatiisa, ebyokuwakanya gavumenti, ebintu bwebityo, political dissent eringa ennaku zino ekakasiddwa ku mulembe guno nti emenya mateeka. Kale tetujja kubuusa maaso nnyo bya akalulu akajja, tulabe bwe kanaabeera wakati w'amayengo agagenda gakyuka buli lukya. Honorable, twenza nnyo tuwa omukisa nate ne tukukyalirako mu makaago. Kansubira obulamu bulungi ssebo. Mukama Katonda afaayo wakati mu mayengo y'ebyobufuzi. Yes. Mukama tutaddeko ekisa kye. Amin. Nange mbeebaza okunondoolanga. Mbwira nti akadde kano katukatte tukaweeko katukayiseewo tukawe Kalwanga zokafuna mbeeko bya sharing n'ensi essebo. N'ensi eyo ngayo tutegeera olumu abantu bw'osirikamu bakulowoozesa oba obalowoozesa okuba nti gwe tofuddeeyo. Yes. Oba olumu ne bakupasivinga negatively naye ng'ate oyinza okuba nga okusirika ye strength yo. Yes. Oba ge maanyi go. So mbeebaza, mwebale nnyo, mwebaliza. Ona butandike ku nsonga ya Eddie Ssebuufu, Eddie Mutwe, his fate, wetwogerera olwaleero kikakasibwa nti yatulugunyizibwa era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga n'avaayo ne yeewaana nga bwe yali amulina nti yali mu basement ye. Tutandikirawo ku nsonga ya Eddie Mutwe ssebo, ogyogerako ki? Ensonga ya Eddie Mutwe esookera ddala si Eddie Mutwe yekka. In fact Eddie Mutwe yinza okuba face y'abantu enkumi n'enkumi abali mu makomera ababonaabona naye nga babonaabona olw'okukkiriza kwabwe. Mu nsi muno era nakiwulidde nga Katikkiro akyogera nti tuyinza kubeera mu kibiina kimu. Nsobola okuba nga mpagira gwe mpagira kubanga nze naawe tunakkiriziganya Eddie Mutwe okuprovidinga oba okuwa security president waffe si musango naye oyagala otuprovinga
nti olina control mu buli kimu. Yes, tukimanyi gwe oli Jaden nti taata yafuuka president, kati gwokola kyokola ki kyoyagala. Tuyinza okikiriza eddala nga neebuuza lwaki abaana b'abakulembeze bwe wabeerawo enkyukakyuka bakosebwa nnyo ebyo bye bakola nga bakitaabwe bali mu bukulembeze. Weewuunye nno oyinza n'okulaba nga ensi tenyiigidde Museveni n'enyiigira nnyo mutabani we. Njala kukutegeeza ng'oggyeko bye tulaba, genda mu bukomero obuli ku district prisons olabe abantu abaliyo nga bakwatibbwa, kubanga RDC akwata, minisita w'omu kitundu ekyo yalondebwa akwata, DPC aselectinga gwakutte gwawulidde ntamusanyusiza kuba nayo institution yafuuka erimu Museveniism. Ne wabaawo regional police commander naye akwata. Abo bonna tebali mu face ya kamera, tewali abalaba naye nga gye bali mu makomera babonaabona. Bw'ova eyo ne bwe tukkirira ku byalo waliwo ab'NRM nga bakuba abantu emiggo, bababonyaabonya. Nze ewange eyo Ebusujju Nawanjiri waliwo akaana nga kakwata omusajja mukulu kamukuba ngako ka NRM. N'olaba nga kugombolola waliwo abatulugunya abantu kubanga gye wa NRM. Waliwo amawulire agafuluma ow'eggombolola ne bamuteeka mu sikafu y'okutta omuntu, naye akikola kubanga wa NRM. Emisango mingi egifa kubanga abagirimu b'NRM. Kakati bwe tuvaayo eyo ne twambuka waggulu, nkugambye nti mu kitundu bwe mubeeramu baminisita babiri, buli omu akola kyayagala, RDC akola kyayagala, naye bino byonna byandibadde bikuŋŋaana bitwalibwa mu kkooti esobola okuwa obwenkanya, naye ne kkooti erimu Museveniism. Ne weesanga nga omuntu munnansi talina mukisa gwonna gwetakkuluzaako bakozi ba bikyamu kubanga bo bakkiririza mu NRM. Nze ekintu kya Edi Mutwe kindaga kigenda kubeerawo mu 2025 ne 2026 Uganda si weekoma. Newankubadde waliwo abagamba nti tulina okulwana ennyo 2026 tumuwangule, tuwe mukadde waffe awummule mu kitiibwa. Ekyo oyinza okukikola, naye bw'obanga oyagala okuvuganyizibwa toteekawo mbeera etulugunya bantu. Teekawo olangirire bumu nti tewakyali kunvuganya. Bw'oteekawo embeera nti tewakyali kuvuganya, ffe tujja kukkiriza ky'oyagala. Naye buli bw'oteekawo nti tugenda mu kalulu, embeera gy'oba otaddewo yakuvuganya nakwogerako bibi. Ebibi byonna nze mbeera yeyo mu kyalo n'olaba omuntu ng'akwogeddeko ekintu. In fact omuntu eyandibadde akwogerako ekintu ekibi yandibadde akuwadde opportunity okwerongoosa bw'oba okyayagala akalulu. Naye omuntu agamba nti bw'onjogerako ekibi nja kutta. Muganda wange tewali nsonga ekubya muntu masasi. President novaayo n'ogamba nti okufa kw'oyo nabadde nakutegedde. Kati eyo nsi ki? Extrajudicial killings, yes. Eyo nsi ki? N'ogamba nti kati tetwagala mbeera yonna ya bugugu ya kugugumula bantu na kuteekawo mbeera etali ya bulijjo mu kalulu akajja. Ebyo osobola bikola Rwanda, naye wano e Uganda tosobola, kubanga wano olulimi lw'oyogera ab'omu north si lwe boogera. Mukama Katonda yatuwa ekintu nnimi ne message mwe tuziyisa. Ky'oyogera oyinza okwogera ng'olowooza nti oyogedde nnyo,
naye byosobola bikola Rwanda gye balina olulimi lumu gye balina eggwanga limu oba gye balina amawanga nga abiri oba erimu nga liri inferior naye wano nga buli omu amanyi ali strong buli omu amanyi alina obusobozi kuba bwona ogamba nti nno ova mu West Nile baali bafunyeko ku president nabo bakyagala bw'ogamba nti ova mu Lango olajja kugamba nti naffe tukola ki tukyetaaga bw'ogamba nti ova mu Buganda obusobozi bwe buli so tojja kufubutuka olw'okuba olina obusobozi n'emmundu n'olangirya gwe kyoyagala ngamba olumu ebansobi era Eddie Mutwe okukwatibwa kwe nze njala kugumya bugumya bannayuganda timugume nnyo musabire nnyo abali mu makomera naye mu byonna kibawe ekyokuyiga wowe tulaga ekyokubiri kitutemere omusingi singa ebeera egenda kubanga yembeera yetugenda okuyitamu tukole ki in fact gulaba ng'ekyomuzanyo naye Uganda weeraga eri mu kuboilinga era ekiseera kigenda kutuuka ewaffe eyo twafumbako kuwalaki tanka ogiraba ng'eboire nga bwemala neetulika buli ali wajja kufa era tobeera ngaawo n'ogamba nti olwokuba nze ndi NRM olwokuba nti nze ndi mu system olwokuba nti nze nyina access n'ogamba nti oli safe no toli safe kubanga tanka bweneeyabika buli aliwo nalumanya ne saalumanya fena tujja kuggwawo ono bwe tujjukira ndowooza mu kaluwa ennyini mu campaigns nga tukyakola campaigns aba security bakwata Honorable Bakyagwan Sentamu ne bamuleka nga ali isolated security detail yonna ne bagimuggyako olowooza kigendererwa ki olwaleero we tuli nga tubuze ebbanga ttono nnyo okulaba nga Eddie Mutwe n'aba abeetooloola President Kyagulanyi abasinga babayingiza ekigendererwa kiri kimu kyokka kwagala kunafuya mitima gy'abantu ninjala kubuuzayo ekibuuzo nti bwe baba bakwata kyajja bannansi ku vision yaabwe ansiri nti no abantu basigala bali focused era kigenda okubasaba musigale nga muli focused bano abantu abali mu kukola bino ebintu bali mu taamu egenda bali mu budde bwabwe obusembayo teri kibi ku nsi nga kubeera mu budde bwo obusembayo toli sure nti owangula ate toli sure singa bakuwangula kyekiddako so balina okulaga embeera okutiisatiisa okuteekawo ebikolwa bannansi bakkakkane naye njala kutegeeza obwo obulumi abantu mwe bayita embeera mwe babayisizza bongera batraininga nababoostinga nakugumya mitima gyabwe okubatunuza gye balaga in fact bwe mba sikyogedde bubi bongera kampeyini yaffe kubeera effective ebigambo by'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga byakozesa ku mukutu ogwa X ebyokuvenaga nti mwenga mwaboogera bali against the government abatasiima mirimu taata we gyakoze aba foot soldiers b'NUP nti essaawa yonna kaakubajjuutuka bw'amaliriza Eddie Mutwe mwe addako mmwe kyannaku nti okulowooza nti president oba kitaawo bw'aba akulembedde ensi alina kufiira ku bantu kyannaku nnyo oba gwe wookitwala kirungi atukulembedde naye n'okuwummula kyabuntu in fact buli bwali mu kugamba ogiwadde omuliro buli agamba mukadde we nti ogiwadde omuliro yagenda okuleetera famire ye n'ababeetoolodde ekizibu nze sinza kugamba n'omulundi n'ogumu nti ndi musanyufu okulaba omuntu nti afuza abantu emyaka 4 ayagala kweyongera myaka 45 nga n'ebweru ensi emulaba bubi singa mulaba ku malowooza agava ebweru singa muwuliriza abantu beboogera ku Uganda in fact boogera okutulaba ng'abantu abasiru naye nga njala kugamba kyetuyitamu ne kyetugenda nakyo mu maaso ate nakyo kizibu eri abantu sekinoomu ye akiraba nti taata we akoze naye akoledde bantu oba akoledde family statement zajjafulumye obadde toziwulira nti nze nkolera family yange n'abazzukulu bange gwalowooza nti ndi sava ndi mupakasiwo sikiri ezo statement azigamba balalu oba azigamba abantu bategeera nze ŋŋamba waliwo ekikyamu
ate muganda waffe yandibadde alaba wala n'ateeteeka mu ntalo za kitaawe. Olunaku olumu President Museveni yagamba oba Mwami Museveni yagamba nti nazaala Avenger agenda okunwanirira. Kakati tewali kipya gwe ne bw'ona obikola ffe twakimanya dda nti gwe baateeka ku nsi yagenda okulwanirira ono mu budde bwe webale nnyo. So tolina kipya kyogenda kukola era bw'ogamba nti ogenda kunona nze weerandoke after all kyekyakuzaaza. Simanyi oba ntegeerekese. Tolina kyogenda kukola nga kipya. Ate bannansi balaba, ate bannansi obulumi bwe mubataddeko beeyongera kumanya bantu be bali nabo wa gye babalaza n'ekigendererwa kyamwe kimanyiddwa. Ekinnuma be bantu abakozesebwa okugeza nga ba generals. Nolaba nga batudde bonna basirise, oli ali mu bagamba naye nga kyabagamba bakirabira ddala nti kikyamu. Olunaku lumu lujja kukya mufuuke bw'omala, tetwagala kuboogerako naye bye baali bakola n'embeera mwe baayisanga abantu bwe batuuka ku mbeera bweti oyinza ocelebrate nga tewandyagadde, kubanga teri yasanyukira muntu kukola ki? Kufa. Teri yasanyukira ku muntu kubanga abonaabona, naye tumulabyeko nga tanana kufa ng'agamba nti mbonaabona nandiyambiddwa. Lwaki ekiseera ekyo kituuka omuntu n'agamba nti era kale ng'omuntu afudde? Nze ŋŋamba twandyekubyeko mu mitima gyaffe, ŋŋamba mwe bajeno ne mutakozesebwa nsobi ku lw'eggwanga lyaffe Uganda, ne mutamanya nti Uganda, ne muteeteeka mu mbeera egamba nti Uganda ekoma ku mmwe. Honorable, kino kigenda komadi kubazijukira yabayita n'aba clowns abaka ba parliament mwavayo ne mumusamoninga ajja nnyonnyole ku bino byayogera na byonna n'abayita clowns. Ani ayinza okukoma ku muntu ono ku Moses Rugaba kyenyinza n'ebikolwa bye kuba mwenna mwe bayisaamu amaaso n'abalaga kyenyinza okugamba kiri kimu, omuntu ng'onoomutegeera obulungi muwa obuyinza. Simanyi oba otegeereke. Omuntu ng'onoomutegeera obulungi muwa obuyinza. Ekyokubiri muwe ku ssente. Ne bw'olaba omuntu ng'akyasobola okutuula mu bantu nakkakkana waali naye nga ne muwoga amulina aba wa nsonga. Muganda waffe oba mutabani wa Muzeeyi Museveni, ffe twagala kutegeeza ekintu kimu, twali tulabye abanene emirembe engalo. Era tobeerangaawo n'ogamba nti okuyita ababaka ba parliament clowns then nti kinene nnyo. First of all, buli omu amulaba, buli oyogera statement eraga level kwotegeerera ebintu, kubanga bw'ovaayo n'otavuma muntu, bw'ovaayo n'oyogera ekirungi ku muntu, ani agenda okutyoboola? Gwolowooza twakalaba, kankubuuza, twakalaba CDF bameka ku bonna ani abadde atreatinga nga bw'ono bw'atreating? Webale nnyo, webale nnyo. Wali olabiko omuntu atreatinga message bwezityo? Era ekyo kifaananyi kikyolaga eri institution kisooka gy'okulembera, ekyokubiri eri eggwanga lyo n'ekisembayo byonna, future ya institution gy'okulembera ne future y'eggwanga mwoli. Olumu ebintu ebimu tetwagala bidiscuss nga nabimalyako bulungi, kubanga oli baamukugamba nti twamuzaala oba namuzaala agenda kunakola ki? Kunyimirirawo abeere nga nnwanira. Entalo zaatalwanye. Nalabyeko kakilipu akatambula. Omanyi tutunuulira ebintu, waliwo okulaba ekintu nga bwe kiri. Naye nze nnyumirwa nnyo ekiri emabega w'amawulire y'okukuba eggulire lino yali ategeeza ki? Kakilipu katambula nga kalaga nti omwana bw'akola ensobi toginyenyeza kitaawe. Ekyo kyayogera akyogera emyaka nga 38 emabega. Naye njala kugamba bye yayogera mu myaka 38 tubiraba olwaleero, naye toyinza kuŋŋamba kubanga ekiyinula ennyana. Era kino kyenjala okutegeeza Mwami Museveni, ekiyinula ennyana kiva mu kibe, ate gw'oli mulunzi. Ennyana bw'olaba egaanye okulya kubanga emanyi amata weegali. Ono bw'olaba ng'akola by'akola gw'obe mutaddemu. Bw'ovaayo n'ogamba nti tokola kino ajja kiwuliriza, naye abaana b'abantu babonaabona, abaana b'abantu bakubibwa emiggo. Buli muntu akola ekikyamu ku ggwanga lino
yekwega mabega wa timu Muhoozi nosanga oli nga tsimbye ekimotoka ataddeko emabega timu Muhoozi oli ataddeko ero bagiyita batya kino kana akabiina akaabwe ya PLU naye nga bw'ateekako PLU owa traffic tamuyimiriza bw'ayingira mu ofiisi yonna abalimu bafukamira kubanga ataddeko ki PLU naye singa Museveni avaayo n'agamba nti ekyo sikyagala temukikola biddamu okulabika ekiyinula ennyana kiva mu kibeere statement gye wagamba nti tetunenya muzadde olw'ebikolwa by'omwana ekyo okikola kwekwasa bwekwasa eringanga blanket kwebikkako bwebisi naye nga ekituufu naawe okikola ki okimanyi nti ebikolwa byonna ebikolebwa ekibi mukulembera abantu naye nga temubamanyi ate muli mukulembera ensi na ku ground temumanyi kigenda mu maaso ate ne bainforma bamwe babawa information babawa report enfu olina kukolako reporting akimanyi nti nkyamu naye nga egenda kukostinga kuba kati ekitekesa edi mutwe mu kkomera kubanga okuuma mwami Kyagulanyi kiki oleka abaana be baboneebone okimanyi nti tulina abaana bamaze emyaka 5 nga balina famire kekaali akabiri ityawaka naye nga mukubayoola wabayoola n'obatwala nga togambye nti kino kye kibayoozesezza ne bwe babaleeta mu kkomera mu kooti engeri gy'olambikamu ensonga emisango egibateekebwako gweyagala kulaba nga bulumya bantu naye ozadde ne boozadde bazadde ne be bazadde bazaala oyinza okuteekawo ekibi ekisikire eri famire yonna nga buli muntu akulifaalinga ku ekyo ekyaliwo nali njogerako n'omuntu omu ne mugamba nti tulabye emirembe ne bagamba nti omulembe gwa Kijambiya omulembe gwa Kawenkene gwolowooza guno bali gutuuma linnya ki lwaki oteekawo embeera okujjukira mu bubi ne batakujjukira mu bulungi abantu bamenyesa emigongo tunulya Zaake tulya Nambooze n'abalala bangi nze singa sikwagala mawulire kutwala nsonga bulala abasajja baatukubira ekayunga mu by election kata batutte n'ebino byonna bikolebwa nga olwo agamba nti bwe bakwata Kyagulanyi abalenzi bange bamukubamu awo bulungi nga lwaki statement ng'eyo nga lwaki president omanyi nti omuntu ono baliwo abamukkiririzaamu waliwo bakulembera n'ogamba nti naye abalenzi bamukubamu bulungi nga lwaki bamukuba mwe right muzijjawo ezikuba abantu okutuusa ku ekyo mwe abatali bakatonda lwaki mwagala tufuula ababi gye muli n'olyoka okwata omwana w'omuntu n'ogamba nti edi mutwe muyina wano wansi mu basement bali muyigiriza Lunyankole buli muntu alina kubanga ayogera Lunyankole of all languages lwaki wagamba nti bali muyigiriza Lunyankole nti before nga tananywa breakfast asooka kuba saluti eri ekifaananyi kyani kya mukadde wange gwe mukadde woono omwana noba nga owuliza statements ezo zonna notavaayo ku reactinga notafaayo kuvaayo kunnyonnyola nsi buzibu ki obutuufu obuliwo notafaayo lwaki ekintu kino kikolebwa ddala oba okyali mukulembeze okusirika kwa President Museveni kwoleka nti bino abinyumirwa yes okusirika kwe kulina kyekulaga era bannansi kase ekirungi mubiraba. In fact, statement President gye yayogera mwami Kyagulanyi yagamba nti bw'oba okyawagira NRM oliko ekikyamu kubanga bano abawagira NRM bagiwagira lwa access because for them they have access to resources. Ekyokubiri basobola okukola kye baagala kyonna because they are supporting NRM. Kati obuteeteeka mu katembo oyo 226 ajja ali namwe muzuukuke bwe tuba tubagamba ebigambo bino mubiwulirize tetulina mu mitima mubi naye olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe gomanyi kitegeeza okusiba omwana w'omuntu emyaka 5 nga talina kye yakola naye nga b'osobodde okuta obuta with conditions mugende mukole kino mukole kino mukole kino era abavuddeyo nga tebabikoze
abavaayo ne bavaayo ne batabikola babayigga twakugamba kukola ki ekyokera ddala bano ba propagandist obawulira nti gwe nooyogera ebyo naye kyakutuma okimanyi gakulemye kukola kyakugambibwa kiki ekyamugambibwa lwaki tomuvaayo ensi ne mukinyonyola nti ono twamuta on condition abcd era kyo kigenda okukola ki okukolebwa nze ŋŋamba waliwo ekizibu ate ekizibu tetujja kusirika buki busiriza tulina ensi gitegeeza bamanye obulumi bwe tulina bamanye ensi yaffe kiki ekitujagaliza abaka parliament waliwo eyaŋŋambye nti oba abali ku ludda oluvuganya oba its time oba okukolawo ekyenjawulo oba okuzira entuulo oba okukola kutya until abantu bano bonna ba political prisoners nga bavudde mu makomera. What strategies do you think opposition is muzokola mu parliament? Mweno system waliwo ebintu ebimu byojja okukola nga tebijja kubeera applicable. Ensokera ddala bw'ozira entuula nga speaker agamba today is a free sitting. Ekifaananyi ebwere ekiragibwa nti ne ku ludda oluvuganya gavumenti wali abakoze eki abatuddeyo. So kiyinza obutatukolera. Ekyokubiri oyinza ogamba tusire enteese entuula za parliament naye bw'ozizira kigaana speaker olaba ayisa kyayisiza nga kimanyi kikyamu nga ne opposition mweri ne muwakana ne baleeta emiggo. Gavumenti erina kuwummuzibwa ebikolwa ebikyamu bwe tuba twakusetinga pace eri eggwanga lyaffe eri abazzukulu abalituddirawo eri abaana baffe tulina kusetinga lumu ne tugamba nti buli aliwo nga mukyamu kuba bino tubyogera nga njagala bikoone gwali Esese gwali Arua gwali Kabong gwali Nakapiripiti gwali wansi Kisoro gwali Fort Portal gwali wansi Ebundi Bujo gwali waggulu mu West Nile Koboko ng'otegedde njogera bwenti kubanga ze border zaaki za Uganda njogera bwenti nga njagala otegeere gw'olonze aliwo ku lw'abantu olwa ku lwa muntu. Simanyi oba ntegeerekese mukyuse okaba kwaffe tekuyinza kukoma nga tuli mu mbeera bweti. High Command olwatudde yagambye nti they are not going to tolerate hooliganism wano we tujja. Aboogerayogera ebyobufuzi ebyokwerumba simanyi okwatanga mu M7 okola kutya. They are not going to tolerate that. This comes amidst amayengo g'ebyobufuzi n'okweteekerateekera akalulu. Bigambo bino bitegeeza kyonale. Buli bw'ogamba hooliganism oba otaddewo embeera nti gwe sayidi yo eri clean. Naye sayidi yo bw'eba nga teri clean nga mugenze mu kalulu kakweragako ne bw'onotta olukumi lw'abantu kubanga ojja kutta omu aveemu abalala 8. So bakadde baffe nga bagenda oba nga tuyingira mu kalulu akajja era nga temwagala ku toleratinga hooliganism. Nammwe mutereeze sayidi yammwe kuba nammwe tubamanyi abamu ku mmwe mwambadde uniform naye nga munda mulimu busaati bwa yeero. Kati bw'oba toyagala President Museveni muddamu bubi atereeze byakola ne mutabani watereeze byakola tugende mu kalulu akatuufu kubanga akalulu akatuufu ye ate mwagala kulwanyisa mbeera enkyamu eyaba hooliganism. Naye njagala kubuuza ekintu kimu mmwe mulaba poliisi yammwe amagye gammwe gakola kituufu lwaki amagye gaba gayingira mu kalulu ne gataleka poliisi kuhandolinga keesi ya election. Buli bw'ogamba nti otaddewo embeera endala naffe oba otusindika mu mbeera ndala ate njala bakakasa era njala bagamba tewali gwe mugenda kutiisatiisa bwe mba musazewo nga tugenda mu kalulu mwetereeze twetereeze awatali mmwe kwetereeza tolowooza n'omulundi n'ogumu nti waliwo agenda okukkiriza anyigirizibwe naddala mu kaseera ke tulimu kubanga akalulu kange ne bwe tubadde nga tukuumye obuntu bulamu mutulumbye mwasindika emmotoka emityana ne muzisiiga obusa mwe abataagala kuba identifyinga lwaki muteekawo embeera bwetyo mujje amagye mu kalulu muleke poliisi ekontrolinga abantu ate mu byonna
emmotoka ensiiga obusa ne bwe ziba nga ziriko bapoliisi muzijje mu system tubeere clean. Nkubuuzizza nti gwe atayagala hooliganism oli clear oli clean. Nze baali banzitidde Kakindu abamajje abantu nga 16 bagira ku pick up ne bakubba emmotoka yange amasasi yonna neggwawo nga bonna bakubuuza ekintu kimu Kalwanga aliwa nenkitegera butegeezi nti gwe banoonya tebakola ki tebamumanyi naye ng'ali mu kuduumira ekyo Nyanzi gwe nvuganya naye ONRM ne tulipotinga case ne bazebakako emityana kati nalabye kano ka propagandist kaabwe kagamba Kalwanga yatuula n'abeNRM ne bakkiriziganya nga fayiro muzikwese fayiro zibuze. Omanye abantu abali mu kubonaabona olw'amataka gaabwe era tuyinza kugumiikiriza ekyo mpaka dde amataka gabbibwa emirimu giweebwa abo baabwe buli kimu kizimbya pipa enatera okukola ki okwabika naye kyenjagala batunuulire kiri kimu kyokka nti buli kikolebwa kyongera kugumya mitima bannansi batya tewali kipya ne bwe munagamba nti mugenda kuvaayo ate muli bameka ne bwe giba 3 oba 4 mugenda controllinga miliyoni 4 nga ne figures zennyini entuufu ez'abantu abali mu ggwanga temuziina. Nze ngamba we tulaga wazibu temwandibadde mmwe ne mutandika okumentioninga statements wezityo ekituufu kyandibadde kimu mwerongoose twerongoose ekitali ekyo tugendagenda mu vita ate mu law kubanga tetuyinza kukkiriza abantu baffe abantu bali mutuwonyabonya mu byalo abakulembeze ffe tusafaringa amataka g'abantu bagabba ogenda okulondola agabba ng'alimu aw'amagye waliwo omukyala ali Kasoozaawo mu constituency yange eyeeyita kanso w'amagye byonna mbiyina ne recordings nziyina naye nga lwaki tutuuka ku ekyo ab'amagye lwaki tebasigala gye bali sigala mu barracks awali obwetaavu obw'okukuuma eggwanga genda okola omulimu ababbi abasinga otawaanya abantu ku ttaka emitiyana b'amagye ogenda okwetoolola bw'ati nga mu mugongo waliyo ki waliyo ow'amagye ogenda okwetoolola bwe weetoolola bw'oti ogenda okulaba nga waliwo ow'amagye aliyo naye nga lwaki kyandibadde bwe kityo ekyeragisa kiri kimu mwetereeze twetereeze eggwanga lyaffe leero n'enkya ekitali ekyo katugende mu vita eri abantu abagamba batusooke tupozinga akalu we have a dialogue no tukagendemu kubanga ne bw'onooyagala oyagala okuteesa oteesa ne Museveni gw'omuweeki ye bwakugamba nti ye abaffe eddembe ly'obuntu baliteesaako tuteese nga amataka gaggwawo tuteese nga sente z'omuwe omusolo zibbibwa tuteese ku ki so tewali kye mulina kuteesa kugenda mu kalulu kuwummuza mukadde waffe kubanga ekiyunula ennyana kiva mu kibeere ono ekimutubonyaabonyesa amanyi taata we amuwa kyayagala amanyi taata we amuwa protection emala tuteese ku ki nga abantu ekaseese battibwa ne watabaawo n'omu aweebwa mirembe kujja kwewozaako tuteese ku ki nga bano beerweru omala okutta omuntu enkya nga bakkuza tuteese ku ki ekyo kyoli mu kulaba kigenda kubaawo mu bitundu byonna kyaliwo mu Buganda kibaddewo Kaseese kati tuyinza kiwulira ate ewala bannaffe abali mu northern Uganda omanye embeera gye baayitamu nakati omanye embeera mwe bayita amataka gaabwe bagatwala abalaalo bonna batutte ettaka ly'engulu tuteese ku ki tewali nsonga gye mulabe batwala mu ddayalo tuteese ku ki ennyanja wagiteeka mu magye tuteese ku ki nga golodi ekasanda wamuteekamu baamagye bafamire tuteese ku ki nga n'akatala obutale aka Owino bwe bamala okwokya enkya waliwo omuntu omulala ali affiliated to the system akatutte tuteese ku ki okujjawo nga nze ndaba ebintu obubi tuteese ku ki tugende mu kalulu tukalonde wuliriza tukanoonye tukalonde tukakuume mulundi guno akalulu bwe kabbibwa kuba nange siri
okay, siri musiru kwebuzabuza nti sibiraba mbitegeera. I've covered elections ne kooti ez'ekyo ekinoganya kati nti yes mirundi mingi waziwabeerawo obubbi bw'obululu mu ggwanga Uganda. This time around bannayuganda bakole ki in case an election is rigged? Esookera ddala tugenda mu protest vote, and you know what it means. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bannayuganda kyetugenda basaba gwe zuukuka ogenda olonde. Kubanga obuzibu tubadde nabwe all along kwe kusanga abantu nga bagambye tugende tulonde nosanga only 45% nga yekoze ki yeronze, nga almost 55% teronze, ate nga nabo balina demanding issues ezaabwe. Kakati we banaabatiisatiisa bino byebagala okukola bino byakutiisatiisa bantu botabatwala mu system yakola ki yakulonda kuleetamu kiri ekibeera kyoba musooke muteese ekina kitugenda kuteesaako kyo kimu. Ekyokubiri, mu butabaako kye tuteesaako tugenda ku encouraging abantu bagende bakole ki balonde. Ebidiridde gano matatu bwemba ngazannya sikulaga gye nzizaako oba ntegeerekese wabula gy'oteekako. Njala kugamba ekintu kimwe era ntera okigamba abantu abampuliriza nti Nalukoola yagamba nti oyinza obutafa nnyanja n'ofa akataba. Akataba ekakumalawo. Jangu olonde ye issue esinga obukulu. Wejjeemu omutima omutiitiizi. Enkuba ne bw'eba etonnya essaawa 10 n'embeera ku polling station tubenga abagenda. Kubanga bannaffe bano baamala emyaka 5 mu nsiko naye gwe atasobola nakumala bweru ssaawa 2 ogenda kubonaabona mpaka ddi nga n'abaana bazadde ku nsiko ebali. Jangu obeere ebweru, zuuka ove muliri, genda olonde, tusetinge peesi. Akalulu bwe kaggwa ebijjirya Katonda ajja tusaasira. Byonna ebiriwo bikwoleka Electoral Commission yatutegeeza mabegako nti registers yagenda oba statistics byegenda okugoberera ndowooza. I remember they said eby'omwaka oguwedde bijja okugoberera. The readiness of the Electoral Commission. Matthias Mpugo we have naganti ogenda mu kalulu kano nga tetulina electoral reforms n'ebirala tumala budde. It's the same thing with Honorable Norbert Mao n'abalala bangi abalaba nti waliwo system overhaul gye twetaaga mu kakiiko k'ebyokulonda nako kateeka kuninga okunnyonnyola ebintu ebimu engeri gye bikolebwamu. Ebyo osobola bikola nga system gy'obikoleramu ntuufu. Ebyo byonna by'oyogera Mwami Mpuuga ayinza okuba nga yayina ebintu bulala naye ekituufu kiri kimu, ebyo byonna osobola obikola nga system gy'obikoleramu ntuufu, naye system erimu okwenywereza mu buyinza nga tetumanyi na ddi bwe bagenda kuwummula ne bw'onookuteekawo amateeka amalungi bajja galwanyisa, bajja gakuba baguse kye baagala. Bawulyako ku kiboozi ky'obukulembeze obw'emyaka 5 nga tekisoose tegiweddeeko. Yes, the master plan, the 50 years master plan. Wakibulyako ekiboozi ekyo. Obukakafu obwo obulinawa nti bw'oteekawo olwaliro amateeka amalungi enkya bajja kuwa entebe nga master plan yaabwe tennaggwa. Naye nga baani b'okolokota emyaka 50 ng'ensi yonna ogimalawo eggwawo. Genda mu Kalamojja n'ennono ze ziriyo zitwalibwa. Bwe baazudde Bugolodi e Busiya buli kataka akaliwo konna konna kagulibwa. Naye bw'obuuza bani abakaguze be bali insider. Kakati muganda wange nze nzikiriza 100% nti amateeka geetaaga okukwatamu okutereezebwa. Naye tetuyinza gatereeza mu system nfu. System erina kusooka kukyuka. System erina kukyuka ne tugamba nedda bye tuyiseemu bye tutomedde tubirabye. Ekiseera kituuse tukole kino. Ekisookera ddala tufune independent electoral commission nga omuntu ajja n'akola interview n'aweebwa ekifo. So si kubeera appointed. Kuba bw'abeera appointed abeera ne master emabega we gw'alina okutuukiriza ebigendererwa bye.
kolenga bannakenya bakola okulonda IEBC chairman oba ntegeerekese ekyokubiri tuteekewo embeera tuzze ekkomo ku bisanja ne ku myaka ate nno mwannange nze emyaka teginnuma nnyo 75 teginnuma nnyo as long as term limit weeri kubanga omuntu oyinza okubanga gyali bali abantu nga obuzizza emyaka 7 obanga kale ajja kuweza emyaka 7 nga president katugambe bamulonzeewo wa myaka 7 myaka 75 giweze ng'akyali mu system naye nga abadde akola bulungi ng'akkiriza systems zikole ng'akkiriza omuntu bwe baba bamuwadde obwa chairperson obwa committee nga committee ejja kukola nkugamba mu parliament naye osanga committee ng'ekola byekola naye nga bakugamba kasooke tugende wa president atubuulire ekyokukola mu this decision kitegeeza system tozikkiriza kukola akkirize parliament ekole akkirize judiciary ekole ne bannaffe abali mu executive nabo bakole ki buli omu ng'alina kyakola ekimukwatako nze term limit yenkulu okusinga egirimiti eno ekyo kimu ate ne bwaba kolokose bubi muba n'essuubi nti at least kasita after 10 years ajja vaako niye omuntu gwotalina akwadde ekirooto nga gwogamba nti tulete amendments tuzitwaleyo era tebajja ziisa kubanga nze njala kubuuza obaddewo ku parliament yange ebbanga lyonna waliwo ekintu kye baagala ku parliament okuyisa ne kigaana ne bwe mukirwanyisa mutya kiyita mudde bwe ne mulwana ne mutuula ku veranda naye kiyita naye ate singa tewaali opposition kubagamba nti waliwo kyetuzudde kino waliwo kyetuzudde kino waliwo kyetuzudde kino nga opposition teriiwo singa olaba ensi mwe tuli tolaba nkati ebizibu tulinga mu 8 ku 100 yandibadde 130%. Kiki tugenda muona mu 2026 because I can't define it as an election. Kiki tugenda kununula nsi. Tugenda kununula nsi. Simanyi owantegerese. Statement eyo erimu statements endala nyingi. Naye nkugambye kitugenda mu kyoba oteeka ku mutima gwo gwe bombuuza nti honorable tugenda mu ki? Tugenda kununula gwanga. Uganda erina abagisookamu erina abagenda okugiddamu nga tetuliiwo naye tetwagala bagende okujja nga biwowongole oba nga kiwowongole. Tugenda kutaasa gwanga lyaffe mukalulu akajja. Eri abakkiriza nti akalulu tekasobola kujjako mu M7 kujjako gavumenti yakapapula obupapula waliwo abaggwamu dda amaanyi nga baga nti akalulu ekyakyogeredde ebbanga naye abantu baaki si babuufu. Ekyakyogeredde ebbanga naye abantu baaki si babuufu. As of now abantu babuufu. In fact okkirira wansi mu byalo nga be bakuwa information ku nsonga gundi ne gundi ne gundi gw'olowooza otya balabe gwe oyimiriddewo awatuufu. Simanyi oba ntegeerekesa. Abantu kwegamba bali informed nnyo ebintu babigoberera nnyo. Kati kankugambe bwe tugenda mu kalulu ne kamala kabeeramu ebyo ebyekisiru byabadde bajjanga bakola, abantu abalirwedde n'okutukuba emiggofu abakulembeze bali mu byalo kubanga bba tebakoowu. Nabenda byabaka ba parliament be bagoba ennaku zino nga babadde tebadda mu bantu. Webale nnyo. Kati bw'obanga okiraba emabega walinga okiraba kati lwaki weekiri abantu babuufu. So twagala kugumya bannansi akalulu ke tugendamu tugenda kununula ggwanga lyaffe. Kyekikyuse wakati wa 2021 n'okutuusa olwaleero kuba abantu amazima overwhelmingly balonda. That's the fact. 2021 nakeera okusaka amawulire mu Lubaga division naye nga by ssaawa 11 abantu bayimba baagavuddemu dda. What has changed between those years or that year n'okutuusa olwaleero kyoga nti this time around ekibanyi kyakugwa n'amenvu? Esookera ddala abantu ba mind zaabwe ziri open. Bantegeerekesa abantu obwongo bwabwe n'okulowooza kwabwe n'okulaba ebigenda mu maaso n'obukyayi bwe babalinako buli omu abutegedde. Ekyokubiri NUP etaddewo space ntono kabe kasinga teriiwo wakati w'obukulembeze bwabwe
n'abantu be bakulembera okuva lwe twava mu kalulu okutuuka olunaku lwa leero nti ekintu ekiri ku kitebe kya NUP okisanga e Nawanjiri ekintu ekiri ku kitebe kya NUP okisanga e Buzibazi tewali gap wakati w'abantu be bakulembera n'ekitebe ekiriwo ekitabaddeewo mabega NRM ng'eri eno beekulembera bali eno oleeta message ogijja eno gibannyonnyole ng'olaba tebakitegeera nakitegeera n'essaawa ya leero bategeera ebigenda mu maaso bamanyi era bakugamba ndi ono nga tetumutegeera banaye mutuwe line up entuufu tukwate tutya genda mu byalo olabe line up bazikubye dda tube tuva ku mukulembeze tulonda gundi ku WMP tulonda gundi ku bwabakyala tulonda gundi ku district kansala tugenda kulonda bwati ku muluka tulonda nga line eri clear kati gwe genda n'ebiyero olabe party ono nzikiro mbaka kagawo bamufubutudde ate abayero bennyini be bamwefubutulira okwogera ku nze nyina abantu bemmanyi nga balondeddwa mukana akalulu kana akawedi yes akaaba ak'ekibiina nyina abantu bemmanyi nga NUP nga NUP naye nga yaza n'agamba kifo kyonna kikwa tukiggyewo honorable Lindako inga ali mu structure ze yes era bw'oba omanyi bw'oba obadde omanyi nti akalulu kawedde kyetubala tukimanyi pesa ku pesa abadde balowooza pesa ku pesa era we bakoledde amagezi we bategedde nti ekintu kiggwawo badze mu nnyumba zaabwe abantu nga 8 ne beewa ebifo ne bagamba kati tusindike eno foomu naye ng'ekituufu bwe tugamba tugende mu kalulu gundi agenda tuwangula naye ng'ekituufu mukimanyi oyo si waffe kutegula kuva ku ero si 1 nkugambye tugenda kununula ggwanga tetuyinza kununula ggwanga nga waliwo ebbaafu etali nsaanukule oba nga waliwo ejjinja eritali libikko strategic move ebatuusaawo nkugambye tugenda kununula ggwanga kuba buli badde bogera nti NRM ye infiltratinga ekyo kive nako gundi zammwe ekyo kive nako kyenkugamba nkimanyi kyekugamba nkimanyi gamba nti tofaayo ffe wano tunyenge gye tukikolamu gundi oyo mumwekakasa honale butuleke ne Kalinda Luzi ajja kuba NUP so ekyo buba okirabye waliwo abantu bagamba tebalina structures kibi baali bamanyira biri ebya DP baali bamanyira biri ebya FDC ti buli muntu ku kitundu bamumanyi oyo naatuuse yewa FDC nedda eno people power eno maanyi g'abantu egenda kutambula ekibiina wekiri NUP nenga driving vehicle oba moving vehicle etugusa gye twagala naye eno people power movement tusalako kuva ku ground wansi paka waggulu ate nga kyolaba ekikolebwa wano kyekiri mu eastern kyekiri mu northern kyekiri mu west Nile kyekiri ne mu western tugenda kubalya nga katogo ndabo kyo kiwulikikanga it's like a movie to me kati wewe budde bino tebikyaga mu infiltrating ddala okuvya dda ku grassroots tuzuula nnyo obuzibu buli luddawa era kasi obuzibu twabuzuula nti ani aleeta ekizibu walo nti gundi kati mumuteekeko teri watajja kuvunda era tewali lutalo lwe tugenda mbagambye tugenda kununula nsi yaffe kubanga bano ba Edi Mutwe bagenda kukomadde okukaawa olina bukakafu kinki nti agenda kuva mu kkomera nga n'emisango egibateekebwako ogiwulya minene kooti ogiggyeko obuyinza paalamenti ogiggyeko obuyinza ne baminisita tebamanyi kiddako tonakuwulira ku minisita agamba nti sigenda kwetisimbirawo mu NRM ngenda kujja independent tonamuwulirako webali nnyo n'ogamba nti ekintu tekinywe nti opposition teriiwo wetutuukidde wano nga UPDF Act ennongoosereza olwaliro wetwogerera luno yazze dda mu paalamenti ki ekiddako nale eno togikwatako part 2 era mwetegereze buki bulungi kuba tugenda ku stage tujja tuwa ku stage egamba nti Kalwanga owagira oba towagira kati eri abalonzi tuli ku kamera live zeno omukisa gwe tulina zitukulabanga okubye n'obulati
kusunsula buli aliwo ku lw'abantu asigalewo ku lwaliwo ku lw'omuntu. Senaremu ekyetedde mu budde obukyamu. Obutuufu ffe twagamba obutuufu. Obutuufu gira emyezi obukaaga oba 8 egibulako n'oleeta ekyo gwomanyi kyoba otadde mu nsi. Ffe kati twagala kumanya oyagala basiba abantu oba tebabasiba. Era naawe sipiika agenda okukulembera ekintu kino olina okubeera very clear eri ba members. Bwe tugamba nti wano we tusibidde gwe n'ogaana jjukira nti omaye Abaganda balina engeri lweyagaliza muka kitaawo luttaki lutta nnyo. oyinza okulaba nga ekintu kino kiri kuba edi mutwe be bali mu kkomera bamacete naye enkya nga mwana we yali munda kuba tubirabyeko abantu abamu basibiddwa nga tebadde tebasubira mu kusiba naye ne bukya nga babavuga babaza buzira. N'olwensonga eyo tugenda mu kaseera kunze kendaba nga kalungi nnyo kagenda ku defininga ani yaani ogwawa oli representative oba oli delegate wekiikirira oba okiikirira abantu be bakwata ne batta. Nze mu kalulu akawedde twaziika abantu 6 watu abana na 6 nga bafiira mu masasa agaali mu November. Owulira twabaziika waffe era ye yali turning point y'ebyobufuzi mu Mityana kubanga bwe babaziise ewuwo ne baziika ewange ne baziika ewoli era nga nnyongera ngamba nnyonnyola nga mbagamba nti gavumenti eno mbi. Nabo baba bakyerabirako bo bennyini nga be bakugamba uno tumuleese tumuziike Museveni kyatukoze kale gwe towulira ng'omuntu akolimira Museveni clips oba tolaba mawulire ate agalimu agakolera agasoma n'ogasoma kale n'ogamba nti tolaba kigenda mu maaso. Abaana b'abantu battiddwa ng'omwana awaka yabadde akasuwa. Gweoyagala tugende mu nteeseganya ne President Museveni ng'abaana baggweredde mu biyumba by'Abawarabu nga bwe kyaliwo ddi mu myaka gino 15 singa nkubulya nnamba y'abantu abagenze ebweru w'eggwanga naye nga tebandibadde abantu beetaaga kusomesa. Statistics za Uganda Bureau of Statistics zennina ez'omwaka tuli mu 2025 2023 abaana abaagenda baali emitwalo gyali abawala bokka baali emitwalo 28. Yes, abawala bokka nga bamakinga 82% of the labor export. Kati kankubuulire tola nti abawala baali emitwalo 28 naye njala kugamba ekintu kimu n'abalenzi be basinga okwetaaga era ne figures ezo saagala ozigendereko. Simanyi oba ntegeera saagala figures ozigendereko kubanga nakyo kikolebwa politically system eri manipulated. Teekayo kino baleke kutegeera buzibu bwetwetwe niyo kimanyi nti bagendera mu budde bwabwe youthful oba ntegeerekese mu budde bwabwe obw'ekivubuka mwe bandibadde bakolera n'olaba ng'omuntu akoze eki agenda okudda kuno abamu bakomyewo nga babasazeemu ebyenda byabwe emitima bagijjeemu ebiwowolo babisaze abamu bafudde abamu babatiddeyo abamu bavudde ku kanya ne depression ne bafa abamu bagenze ku bwamalaaya n'ebino bwebiri kubanga system eri manipulated. Tulina sooka kujjawo system mu 7 regime n'osanga kipaaka nga bakitadde awantu oba mu kitoogo ne bateekawo ebipande we support Museveni support Muhoozi. Eyo embeera erina okuvaawo ng'omuntu tateeka mmotoka wantu wakyamu nti kubanga ye alinako sse nti kubanga ye alina access. Kola ekintu ekituufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu. So nze siina buzibu n'omulundi n'ogumu gavumenti eriyo ya ddembe okuleeta ekiteeka nga bwe kireese naye eyongera tuwa mukisa nakulaga nsi kigenda ku bintu bingi ebizze biyitawo bwe bityo kuba n'ebbago ly'emmwanyi tujjukira enkalu yali
esuubirwa okuba ey'amaanyi nnyo okukiremesa at the end of the day era the amendment passed ndindako nekijjawo ki nti abantu tebategeera abantu babi gye bali mbuziza bubuuzi abantu tebategeera abantu babi eri eggwanga lyaffe yabaffe gwolowooza abantu tebamanyi bantu batuufu eri ggwanga lyabwe so togamba nti nno kinajjawo ki kyongera kubakakasa nti ku 19 be mulina mu parliament enkaaga muli nayo oba 8 muli nakyo naye bano bali makkati awo tebannaba kutuuka gye balaga naye bali mu transit bava mu opposition badda gye balina okukola ki so such bills zongera okuexposinga abantu nnyo ate eyo ye system gye tumanyi kubanga ye kimukolera ye abapya bazze bameka yes simanyi oba ntegeerekesa nti tugenda mu kalulu naye abakomawo nga bapya bali bameka kyekimukolera tayagala bakadde ku retaininga bifo byabwe kati gwe kozesa obuto kozesa obutamanya bw'oba tolabadde tobifollowinga otomereremu era bw'otomereramu ku ground nga bagamba tumulinze tokiwulirangako tolyango nga bagamba tumulinze g'omanyi abantu abaagwa kutogikwatako bayitirivu nnyo webale nnyo olaba n'abaagamba obugambi tituzzeeyo ne twetonda ensi teyabasonyiwa ensi mwetonze nti kale mujje kubanga mujja kuddamu mukole ensobi kuba mumanyi mujja kuddayo mwetonda so gwe beera mugumu etteeka lyaffe lijjidde mu budde butuufu etteeka lino terigenda kukaliga mwenna abali ku opposition abavuganya saako naffe bannamawulire kuba bwe tulaba contents ze nalabye mu draft eyo yongera okulaga nti luli bibadde litagetenga nnyo ndowooza bannabyabufuzi naye n'abantu abalala bonna abakozesa emikutu emigatta abantu bannamawulire baani amakomera gaakujjula eggwanga lino liriko for God and my country tetulina kusukka ku ekyo katonda yamanyi byonna eri eggwanga lino bwe baba balabanga ekikulu kyakusiba bannamawulire olwokuba baexposinze ebikolwa byabwe bibi bwe baba balaba nti balina kusiba bannabyabufuzi olweko exposinga ebikolwa ebibi ngolowooza nti bannansi tebabiraba bwe lulikya ogenda kulaba emisinde kuva ku chairman LC1 kutuukira ddala ku president ng'abadde yeeyisa obubi eri abantu misinde eggwanga lijja kkala ffe tetulina buzibu na muntu balete bye baagala njagala kukubiriza baganda bange ababaka parliament okuba abeegendereza kitulabye nnyo mu instances mu biseera bino bannansi abaabalonda we basinga okwetaagira ababaka abasinga obungi n'ennamba yonna okwera kuba muli ababaka 10 abaludda oluvuganya n'osanga nga ne ku ludda gye mutuula n'ekikumi nga tekiweze ku babaka ab'ekikula bwekityo honorable mu kaseera abantu bwe babeetaagira what's your message, what's your take on such MPs? Essookera ddala tugendagenda mu leadership y'ebibiina bano abakulembera ba whips bwa-identifyinga abantu abo abatukozesa ensobi lwaki bwe tutuuka ku kintu ekituufu bwe kiti tubulwa n'ennamba bwetu kubanga kati palamenti ebaddemu n'ebintu nga 3 twaliwo issue ya zaake twalina issue y'emmwanyi twalina issue ya censure motion you can easily tell baani abali mu layini eno n'abali mu layini eno tujja genda abantu abo tubasabe bawipu nti tulina ababaka 15 ne buli kye tukola tulabamu abantu 6 abantu bano balance eno eri luddawa kubanga ekigenda okuddirya kwe kusaba ate era leader of opposition agende publicly abagambe nti okusinza ku kye tulaba wano ono atukosa ono atugamba bwati naye tali kubanga facts ziba weeziri
bw'oba tewasobola kuactinga ku ebyo byonna Yes. then there is no reason. Wanze mbigobera nnyo ku issues by the way, yes, gundi ezomenye 3 zaali critical nnyo. Nga you expect Niwe manga nze nsobola obimanya gwogamba bannansi tebabimanya batulonda. expect abo opposition mwenna ku bench Okimanyi nti abalonzi be batuweereza n'enkalala ng'egye twasayininze. Olina screenshotting owuwe waali n'akakuwa nkulabye wano. Kantegeeza abantu. Nkulabye wano weebali kusayininga. Mu ddakiika 2 nga twakava ku parliament messages ziba zimaze okutambula. N'olw'ensonga eyo tutya. Abantu boolaba nga badde tebalaze mugongo. Sayidi entuufu kwe bagudde engeri gye badde bakolamu ebintu byabwe. Abatulonda be bamaster bamanyi bingi. Kino kikakasa transactional politics agenda maaso mu parliament yoga nti waliwo abagulwa obutabeera kiriya ku nsonga bwe zityo omuwendo ababaka bewandisuubidde nti at least opposition bonna 110 boogeze eddoboozi limu nosanga muli mu parliament awo mulimu abagulwa. Mu parliament awo sijja kugamba nti waliwo abagulwa nenyina kugamba ekintu kimu. Tulinawo ababaka babiki bitimeka bisatu. Tulina ababaka ba parliament nga weebali ebyaddala. Waliwo ababaka ba parliament nga weebali naye nga tebalabika. Ne wabeerawo ababaka ba parliament nga gamazima tebaliiwo. Naye nga balondebwa. Naye nga weebali naye nga tebaliiwo. Kakati abantu abo okujjawo ng'ozzeeyo omu ku omu n'ombuuza nti gundi aliwa. Obuuza ekibuuzo kino. Mu bantu abo betwogeddeko golooza mwami Nsamba Patrick agwawo mbaka waali era mu nsonga bwe zityo mulaba nga kati gwe bwanga osobola bwe manga nkujjiddeyo omu n'ombuulira ekituufu yakwansad na buli kimu kuba mugoberera bulungi. Webale nnyo abaawo webale nnyo. Kati bwe manga nkikuwadde ng'ekyokulabirako nompa ansa bwetyo ate amulonda amuyinako n'obuyinza. So beera mugumu nti buli kiriwo kyonna kiri ku sayidi y'abantu. Emyaka Kyagulanyi takompitinga na Museveni mu myaka. NUP nkugambye nti gap wakati w'abantu nayo yagiclosinga. NRM wakati w'abantu nayo yagiwideninga. Bano bali ku byabwe ne bano bali ku byabwe. Gwe oba ngamba nti nimba towulirangako campaigner ng'akuba ng'akaaba ng'agamba lwaki nkulonda buli lunaku naye totulabawo. Ne tulekawo omwana waffe wano w'eggomba neiba waffe ne tulonda ggwe naye n'otuggalira ebweru wansuubiza kino sikiraba tokiwulirangako. Yaku ground mbiwulira bingi. Kati bw'oba obiwulira bitutwala mu ki? Bitutwala mu kalulu akawedde nga just tuli mu kkubako. Ekisembera ddala honorable mulimu ababawaayo okubasiba mummwe kangereze ku abali mu opposition bannabyabufuzi particularly mulimu bannabyabufuzi bannammwe abaconnivinga with the government okubasibisa. Ekyo nkijja ku kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagambye nti bwe yagendanga mu kkomera Alan Sewanyana ne Sseginya Mamadi omugenzi baamutegeezanga nti Honorable Mathias Mpuuga to be particular yazzenga nti yabasiba. Wenkuiza ekibuzo mulimu particular ababasibisa. Brother kyenyinza okugamba kiri kimu nti abaana ba Katonda nga bakuŋŋaanya n'abasitaani baali. Yes. Namye ntya? Abaana ba Katonda nga bakuŋŋaanya n'abasitaani baali. So emitima gy'abantu giyinza kuba covered by percentage. Nti ayinza okuba nga ali nammwe by 50%. Ayinza okuba nga ali nammwe by 90%. Naye ate waliwo ayinza okuba nammwe 130%. Era siyinza kiwakanya kubanga message wagiwulidde nti abaali mu kkomera sebo mube bamenye wawuliddemu Kalwanga. Wanje nedda sebo mube bamenye era nja kuddayo kubanze bemmanyi obulungi. Mube bamenye wawuliddemu Zaake. Mube bamenye wawuliddemu Nsamba. nedda Wawuliddemu Kabuye. Kitegeeza wakati nga abaana ba Katonda bakuŋŋaanye n'abasitaani baali. Era ekyo
kikuzzaayo ku kyombuuzizza nti osuubira waliwo ababalyamu enkwe kiyinza okuba ekituufu naye n'okwetegereza kyansonga aba ntegeerekese toyinza kiwakanya 100 ku 100 kubanga olowooza bwe baba tebaliimu lwaki twandigenzenga mu meeting ez'ensonga ne babagamba amasimu mugaggyeko oba mugatuuka kitegeeza n'atuyise n'akoze ki alina kyeyeekengera era lwaki twandibadde nga mu meeting nga n'amasimu tugaggyeko ne tufuluma oba ne tugenda ebweru oluvannyuma lw'eddakiika 4 ate bannamawulire ne baba nga balina amawulire agabadde munda naye tekitegeeza nti kiri waffe wokka mwana wattu ne sayidi yeeri kubanga kankubulye politics gwe tulimu wa Bwambega onkolako obwambega nange nekkolako obwambega kati ate ekyewuunyisa kiri kimu kwe kubanga gwensindisa nkolera obwambega ewuwo yambuulidde abaaleese information eyavudde ewange simanyi oba ntegeerekese ngambye ntya nti wandibanga omuntu gw'osindise okujja kangeze okubeganzi ng'ate yampadde n'amawulire agavudde ewuwo omuntu gwensindise mu nkambi yo nambuulira ani akuleetedde amawulire agava mu nkambi yange kitegeeza waliwo abantu bameka 3 waliwo enkambi ebegebwa waliwo ebega waliwo n'ali mu makkati ali mu makkati bali babiri is twin one bonna omulimu gwabwe gwe bakola gwakubega nejjukira nti ate information gyakuwa owulira waliwo ali mugiwuliriza nga wange era najja nambuulira nti gundi ye yaleese amawulire ago mu nkambi naye ng'ate nabadde naye eno kitegeeza ng'osimba eno Bambega nange nsimba eyo Bambega so tewali kipya oyo ye politics ayiri waliwo ekigenda mu maaso mu State House nekimala emyezi ena nga tekitegeerekese olaba cabinet batennaba nakwabukana kuva mu State House ng'amawulire bweru bwegali nga twabifunye webale nnyo so bainforma bali side zonna era ekyo tekibatiisanga tekikutiisa nti tolowooza nti waliwo abantu abababega bakola ogwabwe naffe abakola ogwaffe gye bali Segrinya nga tannafuba nga bakyalina mu kkomera emboozi ezo waziwulirako honorable emboozi ezoga nti leader of opposition by then ye yali ali emabega w'okusibibwa kwabwe ekituufu kiri nti ensonga eno ekyali mu kooti era sandyagadde kugyogerako naye naffe tulina bingi bye tumanyi era tolowooza nti okusirika tetumanyi tulina bingi bye tumanyi naye olwokuba nti eri mu kooti osooka n'ogyenenya bw'eriva mu kooti ensi erimanya ekituufu naye nga amazima nga togamba bakeera bukeezi ne babambaza uniform za yero nti muyingire munda mugenze ku rimandi waliwo engeri gye byajjamu kyetusaba kiri kimu sooke tuleke kooti ekole ogwayo naffe kase ekituufu tukimanyi obubaka bw'obusemba eri bannayuganda honorable eri bannayuganda temutiisibwa mubeere bagumu ebiriwo byonna biriwo okutujja ku mulamwa naye ate era musabire nnyo baganda baffe abali mu makomera kubanga oyinza okuba nga olaba bali Kampala bokka naye buli kkomera ly'owulira mu ggwanga Uganda mulimu abalimu nga ebitundu 10 ku buli 10 oba 20 ku buli 10 nga baasibibwa bwemage buli kkomera ly'owulira waliwo abantu ate nga muze mubiraba ne bamuteekako ekintu n'amala emyaka 7 mu kkomera n'abamanda bagamba tetukizudde siggwe yali avunaanyizibwa ku nsonga eyo naye omanyi kyoba okoze munno ng'omusibye emyaka 7 olaba omala ennaku 4 nga tokoze oba 3 nga tokoze era n'ofiiringa impact naye ate emyaka 7 n'ovaayo n'ogamba nti tukizudde tabadde na buzibu mubeere bagumu mubeere begendereza bwe tukuwa information gitwale nga ya nsonga n'ekisinga byonna mukozese kamera zammwe mugule amasimu buli awali ekintu kyonna kyolaba nga tekitegeerekeka ennaku zino muli active nnyo nkyagala kiteekeyo ensi emanye ekigenda mu maaso ekitongo ekigenda mu maaso
Buluma, ekigenda mu maaso Engugulo, ekigenda mu maaso Bongole, ensi etegeere. Njogera bwe nti njogera ku byalo ebiva mu constituency mwenva. Naye mutuyambe buli omu waali abeera embega wa munne, naddala okusingira ddala beef ebeere wakati wa NRM ne NUP. Temwonona biseera na kibiina kirala, temwonona kiseera ebiseera byamu temubyono. Nze nina akantu ke ngamba abantu, emmwanyi emyufu yentuufu okunoga, eya kyenvu tebaamu biba kirerya akyogedde. Naye ate eya kiragala basirabanga ku ya bbulu, njogera ku zemmanyi, eya kiragala eba ekyali nto, ebanto. So mukole ekyo beef, tutambule, temwemenya na kwemenya. Kana akalulu kawedde dda ku organizinga bw'organizinzi, bw'olaba aleekaana muleke ffe tugende mpola mpola. Waliwo yatugamba nze nkolera hansi, naye baba naffe tukolera hansi. Kale tetujja kusukawo naye Honorable Akasembeda, mukoze ekimala okulaba nga ba political prisoners bava mu makomera. Do you think that 11th Parliament yakoze ekimala okulwanyisa human rights violations n'ebintu nga bino, cause it's against the constitutional ganti muntu asibwa emyaka egyo. Ne bwe tunakikola mu system enfu tumala biseera. Bw'abanga amanipulate nze balooya, ngosobola n'okubeera ne looya nga yakukiikirira ate tanakola kibazo. Bw'abanga system emanipulate nze abalamuzi ng'asala omusango nga amaze kwebuuza kwa abaavu, mpulikise bulungi oba byenjogera tobiwulirangako mbigoberera. Bw'abanga ffe tulina kugumya bugumya bantu baffe nti ekyo kyalina okubaawo wakati mu liberation mu struggle yaffe ey'okuliberatinga eggwanga. Bannansi tukoze ekyetaagisa, abakulembeze nze gwolaba nali nyimiriddeko mu kooti okweyimirira ba political prisoners. Naye omanyi omulamuzi oyo ye guti ali mu court martial, yambuza ekibuuzo nti omanyi abantu abo bonna amaka we basula. Kati nziraamu ekyo abantu bali 18 oba 30 oba 40 nti ozze kubeeyimirira nti ye oli memba wa parliament nti ye, naye omanyi buli omu waasula. Eyo question oba ntegeerekese. Kakati ne mugamba nti siyinza okuba simanyi bwe basula buli omu, naye ndi mukulembeze, ate ndi mukulembeze atumiddwa ekibiina. Bwe mubatuwa tugenda kudda ku ground tuzuule buli omu waakola ki wabeera, era bw'oba obeetaaze tujja bayita kuba bannakibiina kyaffe, ate mu byonna naffe tuli bakulembeze baabwe. Bwe tunaabayita nga mubeetaaga bajje mubabuuze bye mubabuuza, baddeyo ewaka basisinkane abaana baabwe, balabe ku bamaama baabwe, balaba banoonyeka muwogo eri abaana baabwe. Naye ng'omusango gino bwe gigenda mu maaso n'abaana bano babeereko n'eddembe. Yaŋŋamba tuula wansi, tolina ky'omanyi. So bw'obuuza nti mukoze ekimala, Secretary General wa NUP, Leader of Opposition, President himself, buli omu ng'alwana okulaba nti tuyamba baganda baffe okuva mu makomera. Waliwo embeera etatukkiriza kuguusa kye twagala, kubanga ebigendererwa by'omulabe waffe byakulaba ng'alumya abantu. Naye mu kulumya abantu waliwo baali mu kuwa lesson. Mu kubawa lesson waliwo baayongeramu obukyayi, waliwo baali mu kubikyajinga. Awo wetulaga. Koza Akasembeda, waliwo abantu bakomplaininga nti okusimba abantu kyetulaba ensangi zino, for instance nti awali Honorable David Chams Kalwanga niwavaayo ate ONUP omulala agenda omwesimbako, ne tulaba Kira Municipality Ssemuju Ibrahim Nganda niwabayo ONUP agenda omwesimbako. Ekyo kiri emirundi ebiri, tekinafuya opposition. Ekyo kiri emirundi ebiri. Ogambye ewa Kalwanga ne bateekawo ONUP.
tuli fena yes kyokka ate n'ogamba nti waliwo awali OFDC ab'NUP ne bateekawo omuntu musango ki we bateekawo omuntu nga w'NUP ekyo kisobola kubeera resolved internally okusinziira ku gundi ne byakola gwe jangu genda wa naye bwe kiba nga kiri waffe busujju n'oleeta ow'NUP akubye posta agitaddeko pulezidenti waabwe okujja n'okuba posta tekitegeeza kunjijjako kaadi you're promoting our party vibrance gye tulina ebusujju nga NRM eyina ekizibu kinene NUP vibrance yaayo y'amaanyi NRM oginoonya bwoti owenjuwa bisubi so bw'okeera ku makya n'ogamba nti bw'oteeka vibrance ebusujju NUP musango nedda wabula kye musazeewo ne muwa omuntu kaadi atuwanguza nga NUP ndoza oba ntegerekese bulungi naye kuba singa bukedde ku makya nga NRM yesinga ebifaananyi oba posters mwandibadde mugamba muti nti yesinga amaanyi oba nnafu nga yesinga ebifaananyi nga NUP toginawo giraba ffe tugamba vibrance kebeerewo okusalawo kwa tiketi tulonda atukola ki atuwanguza tofaayo ku muntu yenna azze kwesimbako kasaba nga njiri gyabuulira mu gifaanaganya obuzibu bwe butuyina kwe kusanga kapere waabwe oyagala kaadi ye NUP naye ng'okimanyidde ddala weweesimbye waliwo era singa ojjukira ku message emu deputy president Uganda region gye yafulumya yagamba nti first priority tugenda jjuwa abo abagenze mu bifo ebikalu naye gwe amanyi nti woogenze wabadde waaliwo nga ne performance ye tebadde embi ogenda tuwa obuzibu kyandibadde kirungi n'osenvula goolo mu bwangu kuba ntegerekese yabyogera mu convention yes ekyokubiri bwe tuzuula awantu nga waliwo kibiina kirala tewali nsonga lwaki tuteekawo ekibiina kyaffe awo abantu bwe balowoleza bwe badrawinga line nti bwe tulaba omubaka nga abadde akyayina embavu n'amaanyi ng'abaddala kituufu akola ate ekyo nakyo kyanjawulo tulekaawo neconsolidatinga ne tugamba nti kakati kankuwa ekyokulabirako nti zaake alina already tumumanyi byakola naki Ibrahim Semujunganda Medad Lubega Segona nti ezo constituency tuzireke bwe bebadde blue katugenda awalala watali opposition tunyweza amaanyi kisoboka abalonzi bamwe kisoboka negwe kenyini gwasose n'ombuuza nti abantu muyina 10 mu 10 oba 19 mu parliament lwaki bwe kituuka ku nsonga bwe kimufuna 8 kati gwe omulaba wa bbulu omulaba wa bbulu omulaba wa kiragala omulaba wa red naye nga munda mulimu t-shirt etakola ki etategereka oyagala akulembedde region eyo asalire magezi ki ekyo ng'ate abadde akulaba otambula bwoti simanyi oba ntegerekesa nkufunye bulungi ansa ogiyina nti abantu tubalina okujjako nga tutuuse ku misunderstanding ne tugamba no ono mwangu wakkubako nfuufu n'ateerera mu layini n'ataddamu kukola nsobi kuba yakolera wano ensobi ne wano nga namwe muziina nga examples ezirikirya muziina naye singa ate awantu awamu tukizuula nti walangiridde openly ti nze nyenzemu NRM n'okubisa ne posters ng'oliwo NRM n'otandika n'okutambula n'aba NRM kati ye deputy president oba secretary general oba leader of opposition oyagala akole ki abakulu tetujja kusukkawo awo omubaka tujja mweyongeza the silent ocean tujja kuba naye mbajjukiza programu zino nzibaleetera okusengejja n'okulaba okola decision eri based on facts ate era reason ate era intellect
okukumunta n'okusengejja mumanye abantu be mulina okubeera nga muweereza mu Parliament mu bifo ebitali bimu era nzikiriza mu biraba kale atakumira mpeera batukumira Katonda kuuma amaaso moogi.